Ku myaka 17, Justin Airango y'omu ku bazannyi abataddewo omutindo ogw'amaanyi ogwayambye kilaabu ya Rennes SS okusigala mu liigi y'abakyala ey'oku ntikko FOFA Women's Super League. Mu kiseera nga sizoni esigaddeko emipiira ebiri gyokka ekomekkerezebwe, Rennes yeesanga ng'eri mu kattu k'okusalwako omwali ne Holila High School wamu ne Tolo Queens. Bano balwana masajja ne bakuba Wakiso Hill goolo 3-2 ne bawona okusalibwako. Ku goal za Rennes 3 Airango yateebako emu wamu n'okukola omukisa gumu ogwavaamu goolo. Kubanga bangi babadde bamanyi essaawa yonna tukola ki tuddayo naye twasobodde okwesitula ffe nga ttiimu tusobola okuleka ttiimu yaffe nesigala mu liigi. Atubuulidde ebimu ku bimuyambye okuteekawo omutindo ogw'amaanyi sizoni eno. Kochi wange bamuyita Coach Bright Nyanzi Tadeo kuba ne chances emabegako awo nali mulwadde naye yaliwo teyandekerera. Airango ono nga mu kiseera kino ali mu siniya ey'okutaano yatandika okuzannya omupiira mu mwaka gwa 2018 ku kyalo Kigungu mu munisipaali y'Entebbe. Mu kiseera ekyo yali mu kibiina kya 6 ku Bethel Junior School nga muzannyi wa netball kyokka yali tamanyi nti n'abakyala bakkirizibwa okuzannya omupiira. Wano we yasisinkanira omutendesi Yosia Kidede eyamusendasenda okutandika okuzannya omupiira. Yali atendeka ttiimu y'abalenzi bokka naye by mistake lwali lunaku lumu then agenda okulaba mu ttiimu mulimu omuwala yali abaawula n'agamba then bajjako bibu naye ttiimu gye yagamba okujjako bibu nga kwe kuli omuwala then awo yamanyira nti n'abaana abawala basobola okusamba akapiira n'agenda ng'akuŋŋaanya abawala ku kyalo. Wabula era ng'agamba nti kyamukaluubirizaamu okudda mu mupiira. Nali ntya abantu kuba ku ssaawa walingayo abalenzi era nga ffe tumanya akapiira k'abalenzi naye by that time nga oŋŋamba ngende ku kisaawe mbeera ntya lwa nsonga mbeera mayingira kusangayo abalenzi nga bangi bikingi bakutunuulire biki. Kyokka essaawa zino teyejjusa kusuulawo netball nadda mu mupiira kuba abasinga bawanvu be bamuzannya but football teriko mpobo ono mumpi oba muwanvu. Gamba nti okusamba omupiira akufunyeemu byansusso. Abantu naye we nayingira akapiira ne mbeera open with the society ne mmanyira abantu ekirala nsomye kuva primary 6 ndi kapiira mama wange tansasulidde yadde n'ekikumi. Ttiimu y'eggwanga ey'abato Tin Cranes yagyegattako mwaka guno Uganda bwe yabadde ettonka ne Kenya mu mpaka z'okusunzulamu abanaazannya empaka z'ekikopo ky'ensi yonna FIFA Under-17 Women's World Cup. Wadde nga Tin Cranes teyasobola kuyitamu, Airango musanyufu nti ku mulundi ogusookedde ddala yasobola okuzannyirako eggwanga lye. Naye guno omwaka bampita era nagenda n'ebirowoozo bibiri nga mmanyi either passport eyinza okuba teri ready oba okuba nga eri ready. Mu bimu ku biruubirirwa by'alina mwe mulina okuzannyirako wabweru w'eggwanga. Sagala kapiira kange kakome wano wabula njagala ngendeko eyo mu nsi endala nsamba akapiira okugeza nga India. Sizoni ya 2025-2026 esuubirwa okutandika mu mwezi gw'omwenda era nga Airango wakuteekebwako nnyo amaaso ku ludda lwa Rennes Women Football Club. Sharifa Nambi, NTV Akawungezi.